Jebbi mpulira njagala kufa. Jebbi ono baby Deo ampulira. Nkuwulira tekigamba. Bambi njagala kufa. Ndi mu vibe ez'okufa naye ng'ebyaddala njagala kafa. Ate nfe nga nfudde ne bakyali bange mikwano gyange abantegeera ye Jebbi. That's why mpulira njagala kufa. Nga nina kusembayo nga njogedde naawe. Era ndisembayo nga njogedde naawe mu kufa kwange. Nange mpulira njagala kufa Jebbi. Nze kati genze neesabira okufa mpulira I need to rest in peace. Mpumule mirembe for sure. Kati bino ebintu oyinza obitwala ng'omuntu n'essaawa ze tulimu zino ssaawa 8 zigenda mu 9 mpulira njagala kufa. Naye mu kufa kwange Jebbi njagala kufa nga njugira n'abantu abanjagala n'abantegeera. Nange be nnina yeggwe naye mpulira I need to rest in peace. Ate nvuddeyo emabega maama w'abaana ye mugambi n'ebyapa n'ettaka lyange. Waliwo n'ekyapa ky'ettaka lino nalisasudde lyawedde liri mpigi. So nabe mugambi nkaabye olunaku lwaleero. Naye amazzi gagampedde mu kiwanga nakati ne mu kugaaba. Naye mpulira njagala kufa maanyi. I need to rest in peace. Munnange mpumule mirembe. Si lwakuba nti embeera entabukidde I have cash money. Even I have cash money. Era bw'oba osobola vuga enkya piki yo ojje wano. Nga sinnafa olabe cash money gwe nina mwogi. Cash money. Ogenda musanga nga waddala naye I need to rest in peace. Kale mpumule mirembe nga nange nzikakanye. Kyova olaba kati njogera ne bakyali bange kati nsiibula I need to rest in peace. Mpulira njagala kufa. Nkubidde kabaata mukubidde emabega namukubidde essaawa zabadde ssaawa nga 2. In fact namukubidde kabaata kati awo tunyumya. Ndi mu maziga nene kabaata namukubidde nkugambe olunaku lwaleero mpulira I need to rest in peace. Kati kabaata namukubidde essaawa zabadde nga 4. Kabaata nebimugamba naye ye teyategedde ngenda kufa ntya. Naye mu bantu benjagala bambi ne kabaata mwagala. Kyekyamunkubizizza essimu nasoosere mukubira ku ssimu eyasoose bambi. Kaakati kabaata ne munonya ne ku ssimu ey'okubiri n'ebyabaddewo ebyate emabega ku ssaawa 4. Emabega ku ssaawa 4 ate nga tetunnaddeyo mabega nasiimudde ennyumba yange. Twayogedde ndi mu kusiimula nnyumba ng'essimu twogerere ku kutu n'amaziga gampitamu. Naye I need to rest in peace. Nga nsibula bakyali bange benjagala mulamu. Twayogedde byonna ne nkugamba no nze nkuba nakyeyo ate nga nkikuba mu maka gange. Even I have money, nze ndi rich man. I have cash money, nina byonna. Kale Katonda byantondera okuba nabyo ku nsi munnange yabimpa. No, I need to rest in peace. Ngaze kati
obwo obudde bwe twabaddemu emisana twayogedde n'enkwerekereza nga naawe okooye nange nkooye gw'omanye essaawa ze nayogedde naawe ejjebbi emisana ojja kujjukira nga kigambo kimu ku kimu naye I need to rest in peace nga siina nsonga nti kino kye kinneme naye ate era ensonga njirina kati eno ensonga ate yegenda yejagaza nze nve mu nsi muno kyova olaba y'ensonga ate gwe nino gigamba yeggwe jjebbi naye ŋŋambye leero mukazi wange njogedde naye essaawa zibadde 3 oyo ssaawa 3 hours akaabye akoze byonna naye I need to rest kale mpummule kubanga byonna mbikoze bwe tuba tunoonya ssente nzirina tuziwa n'ono omwana ne batubba naye byonna mbirina even ayabu era singa osobola n'okuvuga piki yo nga bwe wandeeta wano ayabu kati essimu yo bw'endeddamu okuvaako nga nywa firidani naye nga siiyo yevaako eriyo bwevaako nze simanyi lwaki essimu ebuukabuukako kati eno essimu yo bweba ewakanya okwetta kwange nze naguze ne firidani waguze ki obutwa babuyita firidani sibuwuliranga nako bwe ŋŋenda okunywa mwana bisoko biveeko kati tu anti kakati waliwo naye ng'okimanyi oli mukundo kyalinga mwana ate bwojobbiwulira kyobola nkugamba rikoodi zizi bino bigambo olaidde omwana oli kunto kyalinga mbwongo bwange anti labayo kyende kugamba kati oyagala kugamba nti omusajja yampa akadde naŋŋamba nti yafunye ne firidani kibi mwana naye kyabirikodinga kati era tolibimanya kati oliwulira eyasse omulala nga yese anywedde firidani bamunywa bunywi kati nange nakafunya akakipa ka firidani wulira gy'oli wejede twakomye olina kugula bbiya kati wulira byewaguze ebyaki ebya firidani anti bonywa kati kansoke nkubulira singa waki waguzeemu viini ogambye ta kati viini ye wamunywako ata oli viini gwe bagaba mu kyaki ku kagaati kati abakola viini nebya viini ne mukoowa nga tatamiiza naye ng'ate mwenge kuba muyinza okuba kati oyo firidani wo wamuguze lwakuba tomunywangako kati viini badde njaga kati nkulondereyo ebirala byotanywangako viini wayini kati bali abasajja bakola viini be basinga okutamiira naye bateekawo okumanya viini atamiiza ali 40% ye viini era bamukoza mu kagaati tebaagala kutamiiza nnyo gwe endiga kati yeyo viini gwoŋŋambye buli kimu nkimanyi muganda wange nze kyobuuza kimanyi kati viini akuba nnyo viini omumanyi kibayita viini nkugambye namba n'omukwata n'onywa munywe nga tomukozezza kati abaseredoli babayita abaseredooti abaseredooti beeyagaliza ebyamasanyu esimu ero gy'okozesezza abantu baliwo mugezaako kukubira
Ni wallahi mwana. Mwana jebize ngenda kwetta. Nze sigenda kufa musujja naye ngenda kwetta maani abantu balina. Leo. Sure, Kakati. Ntegedde. Kubanga ekigenda okunettisa yavu kashimani. Naye ne beepa ssente zange tebankolera nze byenjagala. Anti Deo si be basembayo. Omuntu gwokera enkya nowasetezo n'atabikola si abasembayo ate si alina okusalirawo like si alina okuleeta okusalawo kw'obulamu ng'okitegeera. Anze obulamu bwange kati tebukyalina mugaso ku nze kati nze. Kati akali gwe buyinza oba tebulina mugaso ku gwe ate ffe. Kati mbaaga zaaki. Kati kiba kibuuzo mbaaga zaaki. Leo. Kati watiifu kibuuzo nti mbaaga zaaki. Tebampadde budde. Tebawuliriza bye mbagambye. Anti tebasiimye. Tebakoze kibayita to appreciate. Anti Deo program gye tubadde tubala twakagitandika. Ositegeera. Kati gwe jebbi tolina musango kyokoze kyova olaba nkugamba ebigambo bintu n'okubirikodinga birikoodinga. Kati nze nentuka nenkugamba nti ngamba kyenkoze. Okunyumya wali eri nga ndi mu kofini. Nga gwe obateeramu buteesi. Record this one. Ebyogera biruma naawe. Record. Obuugaane nga naawe tonjagadde golowooza nnimba. Ate kati olowooza ki lwaki mba ndowooza ebyo naye kyenkugamba nkitegeeza. I'm not pretend obulamu bw'okupretendinga bubi. Kirungi kupretendinga mu bulamu obwo. Ng'ogamba nti oli kino ng'ate tokiri. Kitegeera. Nti oli w'amaanyi ng'ate oli munafu. Jebbi for example kanjiteeke ku ggwe ate malenjezeeko. So you need to record this one. Jebbi oli musajja w'amaanyi. Naye omanyi ekitegeeza okubanga omuntu akuyisaamu amaaso aza Jebbi nga nze bwe nkumanya n'amaanyi go eyakola kawanga yogera bazanga abantu ne bazaagala naye baali bampadde baali bankoledde ki mu bulamu bwabwe. Kati ate ngenda kufuuka omuliro mu geyeena kati ngenda bakumira ekyoto mu geyeena akubwekya kakati nze bagendere mbalindirire nga buli ajja asanga nze nakumye ennaali. nga mbokya sirina gwensonyiwa n'omu nze manyi kwetandikirako. Nze manyi buli ajja nga ndaba nti gwe wabikola otya bye nakola ku nzinde kati ŋŋenda kubookya kati ke ŋŋende. Yennonseka naye ŋŋenda ebyaddala ŋŋenda kwokya bantu abo bwe bawaliyo geyeena nga nze ngisanzeeyo anti bajja kusanga nga nze nasenyadde enku nga mpitirivu. Gwayokya. Nga buli ajja ŋŋamba gwe wakikola otya eyakikola obulungi nga ŋŋamba yansanzeeyo nga mugamba gwe dda wali tolina buzibu kati ŋŋenda kubakuba ennaali ate mugenda kati wenjagala okgenda. Ebyaddala nno bo balowooza nsaaga naye kisaaga. Olina ebiboozi byange wulira by'oyogera. Ate nkubye layini endala kati otandika okwogera ebigambo
omwana lwaki oyogera nga atalina maanyi? Omwana kiki oli otudde ku nnyimba zange wulira by'oyogera. kati mbudaabuda nno waliwo kye bayita okubudaabuda omuntu naye nze ŋŋenda kwetta gyebibaddaako oba mugambye ebiki yamanyi naye nze ŋŋenda nno nze ŋŋenda kyova nkunoonya n'ekirozi zino saawa tulina mu 10 oba 9 kitegeeza gwe wantegeera nange nenkutegeera abalala bafuluuta Mbitegeera. naye gumanyi okuba nga olina ekyaliwo mukubaganya birowoozo ate byakwetta